ate nga member wa kibiina kya NUP. Yes. Yawambibwa ng'awambibwa ku bigambibwa nti ayina piipu z'amagye kwegamba bakoze nga bwe bakola luli ku mmundu za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne zifuuka ice cream kuba ezo zo zaasenera ne ziggwawo zaasaanuka nga ice cream ate gwe terazirabawo. Bamusanga nazo mu Arua bamusanga ne bomu kakati kwegamba kiswaza nalabye chargeshit gyoyogerako yakirebo Kivumbi nti bamusa ne pips za Lieutenant Kano kakati Lieutenant Kano gwe baziwa ataziina yaani. Let's begin the investigation kubanga bakwata bannayuganda. This institution takes over $1 trillion eza Uganda gigitwite amagye gatwala over $1 trillion ate abamagye si basanyufu ne disbafunare ne fulare eno okulowooza nti bannansi bajega nti buli kyemukola ne nkimanyi bakikola nafubitizi n'okulowooza nti banankuba n'atukola ki. Tuyina humanity ola twabawamba ne bakkiriza ne tubawamba kati n'abantu tusobola okubawamba in broad daylight ne tuleeta ebintu ebitategeerekeka bye nandikozesa ekigambo ate abantu tebayinza okulaba nga tekisaanidde naye ebintu ebitategeerekeka ebyekigayaavu ne baleeta ebintu by'ekigayaavu. Who owns those pips? Kubanga bw'oba okyajinga omuntu ekintu nti kiri factual, then you must have the origin from where it comes from. Ekyokubiri, what would be, okay, let us assume nti Achileo Kivumbi muyekera eggwanga lino. What would be the benefit of Achileo Kivumbi having forged pips without an established institution of the UPDF? Even if he's going to carry out subjugative activities, what would be the benefit of him using yes, pips? Well, kakati mufe kuyogamba koti ki kangalu koti eyekiyaye koti eyekifere bafere bonna bafere. I don't even care being arraigned in that court. Muli bafere si bye mwasoma bye muliko eyo koti. There is a ruling era nekiri wakiwanuka ali he is challenged that under his reign this is happening. Koti masho eri mumateeka teri mu mateeka kakati lwaki teya okay eri mu mateeka baani bekyajinga ono bamusanze na pips kanyamunyu yakuba omuntu n'emmundu gye bataamuwa. Okay, kanyamunyu mpuliriza yayina emmundu nga tebaagimuwa. Okitegeera mu kugibuzaawo abasooka okugibuzaawo abateeberezebwa mu Uganda we ne Andrew Mwenda. I am on national TV, I can be challenged. I speak facts. Kanyamunyu nekizuulibwa era nekikakasibwa nti omuntu yamukuba amasasi. Ne bakola byonna bye baali bakola ne beegaana n'agenda eruzira teyalogotanirayo paka kugenda n'afukamira eri mu koti y'amataputu teyakkiriza. Lwaki Kanyamunyu tebamukyajinga military court martial? Tetusiriwaza bannansi nga tuli mu kufuga abantu obumbula. Era sibadde mujego kugamba nti Achileo Kivumbi Muganda. I was not stupid. Okay? Kakati ne wabawamba omuntu nga musajja nga Achileo Kivumbi nga bw'omulaba. Ne bamuwamba ne bakutula sapuli ye kubanga babadde bagezaako kumustruglinga ne sapuli. Trying to murder somebody with a holy cross. It is unheard of by a force that is paid over $1 trillion to protect not within the country but the borders of this nation. Okimanyi nti abayekera bava ne basala Kasese ne bajja basalasala abaana baffe Kasese ngabo bamuhozi bakulira amagye nga bali Kongo bakola ngudo. Tewaliwo record nga mwe abakulira amagye you guys abagamba nti mwe mugakulira nga abantu basaze okuva Kongo ne bajja basalasala abantu baffe Kasese. Have we had a report, a comprehensive report of that? Tetusobola because you have put our military abantu baffe betubawa to train, to protect and be the most prestigious
because omuntu w'amagye ne wakusanga mu layini y'emmere kikukakatako okumuviira. Omulimu gwe bakola gwa kuprotectinga bannayuganda gwe guli mu constitution. Ne mutandika okuwamba abantu ate ne mubawamba ne mutaswala ne mubatwala mu kooti zammwe. How do you charge a person who holds no rank, nothing, just called ekimuwambya kubanga nti ye yalemesa Kyagulanyi Robert Sentamu okutemulwa? Then olika head of security we bakwatanga bodyguard wo baba bakutte ki baba bakutte ki ono yankuuma kitegeeza nti ekiba mukwasa kubanga he has managed so well ate bino ffe tetubitukwata in isolation. Era kati tulina okumanya nti the death threats against Kyagulanyi ffenna bamanyi kati tumanyi nti ziri high because kasita omuntu eyo si kooti ya Uganda tezinaba kusalawo because a second kino kyoyogerako kyali challenged mu kooti za Uganda ensalo tenaba kuweebwa whether actually ba civilian basobola okuba charged military courts. Nzikanyiza naawe bachalenjinga ruling egamba etya because bachalenjinga ruling egamba etya tuyambe nti bogamba bachalenjinga kuki ogambye kooti tenasalawo no amaloboozi gabaddewo for some time era nga bugaraisingze wano nti it's wrong ba civilian okubeera nga bakyagenda maaso n'okuba charged mu military court. It is berserk, it is emptiness, it is cowardice, it is berserk, it is archaic, it is backward, it is uncalled for, it is berserk. Well, tugende ku watandikidde. Yesterday twalabye banna FDC abakwatiddwa nga batambula okugenda ku High Commission eya Kenya nga balaga obutali mumativu engeri abantu 36 bamemba ba FDC gye bakwatibwa mu Kenya ne baleetibwa wano e Uganda. Semujunganda, Trinawe Ingrid ne Nyanjura again bakwatiddwa mu ngeri bannayuganda gye bamaze akaseera nga beemulugunyako ne bakasukibwa ku kabanga lya police. Nga munnabyabufuzi ali ku doluvuganya gavumenti bino bye twalabye ali kusanyuka bwe batyo babadde batambula Semujju ne banne nga bagenda ku High Commission eye Kenya okulaga obutali mumativu badde bagala kuwayo protest note ku bannaabwe engeri gye bakwatibwa and they were arrested in a very ugly manner, one can say, based on what we saw. Nga tuyingira 2026 we see these incidents happening again. What do they project? Why do we rush the nation into 2026? Just look at that. Yes. Now, why do we rush the nation into the politics of 2026? We shall get that. Just tell me about this. What do you think about this? It's a cake. It's a cake. It is a cake. It's uncalled for. It is disrespect. It is dehumanization of the highest order. Somebody can laugh at it. Somebody can imagine that is, but if it is your father, just imagining your chitao, or mama, or sister. Naba mawuli tebalutonze nabo baba nalabye bakubye chita America wa BBS. Disrespect, dehumanization. Naye abo tuwasa nabo. Abo tuwasa nabo. Tugenda nabo marwaliro. Chogamba oyo musirikale yani erinnya oyo batulage kulinnya lyo akulidde oyo batulage kulinnya lye. Let us have oyo yani oyo erinnya olyagazaaki tuyambe ensi oba oyo yalina supermarket ye oba oyo abaana be basomera mu masomero gage kale tugendere ko kyogamba nti weesigira ebiziga agula byanjawo. Let's listen in briefly. Tuliza katana. Poliisi wano ku CPS ina abantu 14 bakwatiddwa olunaku olwaleero awo ku Fairway ku Kidda ku golf course. Era nga bye tunoonyerezaako oba bye babalumiriza bye by'okukola okulukuŋŋaana oba okutambula okutali mu mateeka. Buli we wabeerawo okutambula mu mirembe okwekalakaasa oba okusika omuguwa kwonna. General Yoweri Kaguta Museveni
Joli abalamu yagambye abantu nti bye babasindikira bye bitatuuka ku magombolola. Let them march to the offices of the chairman. What is that? Do you see contradiction? Yes. And you wonder, are we in a government that is being run by people who sit and at least think that let us have consistency in this deceitfulness of Fulani? Because there must be at least some consistency, some semblance of something that you want the country to believe you. But look at, just reply answer gye batuwadde tuginterrogating ne abantu abatambula nga bakulembeddwa RDC wa district oli kisa kya Stan yakunamira kabaka RDC ampulirize era alaba TV ne yasanyuka njagala otegeere taberangako RDC abamu RDC wegomba no bava ne bakitereeza nti taberanko naye naava recently yalina wano kusanyuka nagano taberanko RDC era tali nti bamujjako amawulire gaali gagamba yali assistant RDC wegomba but is not well bw'abanga he is not naye nga baatuwa ebirowoozo nti baali bamwagaliza ekyo nakyo twakimanya wawe batulowooleza twamanya naye nga yatambula mu kibuga bwe baali balowooleza okuba the assistant RDC n'ayingira mu parliament okay akati ekyo nga kibaddewo ne bakwata abaana abali okwaba obwe abagamba nti embuli bw'enguzi obuli waggulu mu parliament buli unheard of abo ne bakwatibwa kyokka nga twalinako ne maati ya gavumenti mu kibuga ng'eriko ne bandi eyakulembera President Museveni eyakulembera General Museveni mu kibuga ng'eriko ne bandi gye bayita anti-corruption era omugenzi Oulanya n'agamba nti naye bwetuula wano naddala ku mmeeza kwentudde nga ndaba enguzi eyitiridde Golozali agamba baani kubanga Oulanya aba atudde n'abaani omanyi Oulanya emmeeza kwaba atudde yagamba ffenna tuli corrupt yagamba nti emmeeza kwentudde ne bwe ngitunuulira nti ndaba enguzi yali agamba yali atudde nabo emmeeza kwatudde yali atudde n'abaani Alex abantu abaaliwo ati yogera yali naani abantu baaliwo ani naani yamba ensi abantu baaliwo waliwo speaker ye yali speaker waliwo General Yoweri Kaguta Museveni waliwo Chief Justice waliwo yemeza kwaba atudde nagamba emeza kwentudde enguzi eriko terabibwangako and at one time kino kiri ku answered ya parliament yagamba nti Oulanya nga speaker in fact yali deputy speaker yagamba nti olumu ntunuulira ebintu ebigenda mu maaso neneewuunya nti naye tulina gavumenti waliwo abantu abafumiitiriza nti tuli mu gavumenti nti era tulina gavumenti ebyo bigambo bya muntu alimu eyali nga y'omu kuba ecolons aba the bankrupt national resistance movement ideological bankrupt national resistance movement and the NRA enkwate eno gye tulabye njagala tudde wali oge nti why do we rush people into 2026? Yes. We saw it in 2021 ne build up ku kalulu ako enkwate efaanaganako bweti tugambe nti kyetwalaba luli eno replica yakiri nti olwo bitandise nga tweteekateekera okuyingira akalulu. I am reluctant to discuss it as an election. Okay. Bino bibaddewo nze kati mbirabye okuva Kibalamata ddangamu kulabibwa. It's a continuation. Okuva bwe twava mu 2021 mpaka olwaleerera baze bawamba baki abantu Machete bamuwamba Kalukawedde Kalanzi bamuwamba Kalukawedde Olivia Lutaya bamuwamba Kalukawedde Sanya bamuwamba Kalukawedde Nfuna bulungi so ekiwamba abantu tekigenda kukoma kuba bano abawamba eggwanga kati bali ku level ya kiwamba abantu okujja abantu kundo baagala okufuna obuwagizi obw'obuwaze nabo bennyini kati bakkiriza mu mitima gyabwe kyovolaba batagala na buli kimu mu palamenti baagala kuleeta tteeka nti palamenti gye basobola okubbirako abantu yebeeronda eyo batagala nakyo okay
eno baga nti naye abantu bano tubagezeseemu ogwokotu tubagezeseemu bakyatwagala baganya okubaagala kati katubawambe katubajjemu enjala katubasiyage katubakwate kubanga there is a letter from the military about homosexuality and sodomizing people prisoners which they said was fake. Who said it was fake? I didn't see any document saying it is fake. Is it there? I can be assisted. Or you get the call. And up to now, these stories still come at the National Unity Platform. We have one young man, but ali available just a few weeks ago. Bam sodomizing, and he was brave enough to come and tell the nation. And there was a story from Spire. There was a story also from Spire. There are also stories last night of what is happening at CPS. Well, at CPS, the OC CPS there is the mastermind of dehumanizing suspects. Now, which professional police officer will break the ethical rule number 1? Nja kwagala nyo tukosa Oluganda. Musirikale ki atendekeddwa mu butuufu nga tewali nepotism nga tewali favoritism n'atuuka ku ddaala erijja ku Central Police Station n'aba nga ye kimulese ku Central Police Station azze kutulugunya basibe. Can you osobola okifumitiriza? There are allegations for now. Let them come out and say no. Kubanga waliwo evidence. Waliwo evidence. Tetujja wano kunyumyamu bunyumya. We come here to represent the people. Spire said so, the NUP is saying so. Kubanga stories no zitandikira mu NUP. Abantu abasinga bazidismissinga nga bwe bazze badismissinga buli kimu because we are not human enough. However, when it is happening and it is not isolated. Okay. Paul Akamba was abducted. Ombaka wa parliament. A member of parliament. Kubanga okusooka abantu balowoozanga kubanga abantu abasooka balowoozanga because there are negotiations and government tebangako na willingness okulwanyisa corruption tebangako naye okulwanyisa corruption tebangako na will okulwanyisa enguzi kubanga beba mastermind era bwe bamalirizanga oli agamba nti abakwata nga bamugamba naye juzi wagende Kongo nga tetuyisizza tuveeko juzi esente zino nga bwe twazibawa ezerubowa yali muntu wo Pineti tetwazimuwa naffe tuleke buno bwe tulidde butono ye bibeera wali ku mmeeza tuleke naffe kubanga Pineti twamuwa lubowa twamuwa twakuweza kofi twakuweza banana gundi lwabogo bweyagala eza okukuloza ku kyayi twamuwa kakati naffe tuleke kubanga bo baba beewadde Jati naye bamuddiza nti gundi twamuwa ono ne tumuwa oli ne tumuwa mu education twamuwa ow'amagye twamuwa omuko twamuwa owa textile twamuwa kati naffe tuleke tubyeko ku buno butono eggwanga lyaffe baligwawo teriyo ggwanga lye bagamba nti ku trillion 3.6 mubbako 10 wano tuzibba okusinza ku IGG ku sente ze basolooza IGG alipota ye etulaga tubbako 10 tusolooza ye yalabako 10 waliwo ezidalabika aga tulinga mwaga well Alex kubanga oyogedde kikolanga zisidwa oyogeddeko ku proposals munongosereza amateeka agalambika ebyokulonda simanyi NUP gwe mwogezi wawe gwe ssekamu w'ekibiina ekyo mutunulidde mutya proposals eza Norbert Mao nga bwe yazireese bali mu kukusa intelligence gye tulina nti bagezaako kukusa ono obuganzigo bwaggwako okulaba nti bamuwa ekirabo ekyokumulondera mu lubatu lw'abantu sikutegedde bagezaako okuleeta etteeka eriyamba ono obuganzigo bwaggwako mu bantu owa 86 nti ate n'engeri gyali nti naye kati akkiriza nti asigazza emyaka mitono kati baagala okumwanguyiriza bagulirire batono bali babaka ba parliament so bagezaako okupackaging. Let me tell you, government yafuna directive from the Supreme Court mu musango gwa Amama Mbabazi 2016 yafuna directive recommendations 10 directive ku biki ebyali birina okukolebwa nga tetunagenda na mukaluka 2021 ontegedde bulungi
kakati oli takeera ku makya n'akusiigira ekifaananyi nti abaawamba eggwa bali mu kuwamba abantu nga gw'obagamba nti kati bagenda kukola reforms ezigenda okubayamba golooza reforms ezibagaanyi olowooza nti amateeka amabi ag'ebyokulonda ge gaba facilitating okubba mu mateeka waliyo bagamba nti abamagye bayingire mu kalulu well but ngamba weyadayogeraga nti bino geared okulaba nga tuba ne akalulu akali transparent tewaliiwo akamazima n'obwenkanya tewaliiwo wuliriza bulungi ekirungi nze mbaddewo ate nze electronic voting system ate obwo gwe kakati ekyo gule oli ayinza okigamba ayinza okuleeta ebububbi oyinza oleeta electronic voting system kateri eivu number what are your literacy levels saagala abantu banyumya emboozi zakunyumyamu kujja ku tv kubagamba abantu tubawadde proposal ezisinga obulungi tonabunisa internet tonabunisa masanyalaze tonabunisa byetaagisa infrastructure ate njagala twetume ebitono njagala twetume ebiki ebitono akalulu bakaleete nga kamazima bwenkanya one man one vote one woman one vote ente zirekere okulonda amagye galekere okuwamba abantu ku polling station n'okuwamba abantu abalina kati kankubulire tuli mu ggwanga soka owulirize tuli mu ggwanga therefore then you ought to support proposals za member wa parliament wammwe honorable Martha Simpuga kuba ekyo kyekimu ku bintu byeyayogerako that's one of the things he talked about Alex honorable Martha Simpuga yatugamba nti atuwuliziganya nange mpulirizaako Alex I've been listening to you honorable Martha Simpuga yaga nti ye mu proposals zaleeta abuuza amagye gakola ki mu kalulu we must clearly define abitongole byokwerinda bizanya rolo ki mu kalulu konna and that's why I'm saying engeri naawe gyoga nti amagye gakola ki mu kalulu n'ebirala then you ought to support him and what he wants to bring manyi mbadde njagala kwewala nnyo okurespondinga ku bantu abamu mbadde njagala nnyo sheeno leero tugikole ng'abantu abamu tubalekedde ekitiibwa kyabwe nsabye busabi nsaba kubanga era njabeera misinterpreted oyagala mbeere misinterpreted kakati naye mukkiriziganya ku ekyo at least ate nkugambye saagala beera misinterpreted kongo nyamba nnyo kulaba nayo kulwange kubanga kankubuulire wasomako omusango gwa kano Dr. Kizza Besigye ogwa 2021 agamba ki gwakakoza mutale what was it saying gwagoba amagye mu byobufuzi omusango gwa Kizza Besigye era ogwa 2006 ne gukola kintu kyekimu directive zenjogerako eza Amama Mbabazi zakola ekintu kyekimu kakati gw'oli mu kuŋŋamba nga zidirectinga the attorney general government okuinitiatinga that process it is the duty mu doctrine of separation of powers amatabi gali asatu agakola enkola ya demokrasia mu nsi yonna checks and balances kyovulabe Kenya gy'oli abalamu Ruto alagira amagye gajje ku street amagye galina omugondera nga commander in chief era negajja kuki ku street kooti negamba nti amagye kola ki gakole ki amagye negakwata tanka negakola ki negadda mu barracks kubanga the doctrine of separation of powers ekola okay kakati gwe oyina impunity oyina bayeekera oyina batiitiizi oyina bawambi b'abantu oyina bakwasi b'abantu why don't you want to talk about 2026 kakati because it is a given, it is a constitutional process. Ugandans know this is 2026. Teri muna Uganda atamanyi tiakalu kabili 26. Bino ebikolwa tebyetaaga kudiscussingibwa nga bireetingibwa na 26. Kankubuuze omuntu oyo bw'afa kati 26 omunyumiza. Bwadda yeeka. Bwadda yeeka
mukyala we n'amugezesa gwe oyinza omugamba 226 baakubya Akireewo Kivumbi eriiso lino myufu lyagala kuvaamu baakubya Akireewo Kivumbi ali marked n'ekkubiro nga balinga ababadde bakuba ekinyumo kisajja kinene katukikube anti kikuumi ki okumukakasa nti they have the mafia power okumukakasa nti basobola okunafuya omwoyo gwe ne bamukubakuba nga tebakuba mwana mukuba kati n'okuba omwana omuto tekikkiriza ne bamukubakuba naye ekimukubya nti ye Akireewo Kivumbi teyalegeza ali kusanyuka TV oyo ye Akireewo Kivumbi ali mu magye oyo mwana wa Akireewo Kivumbi singa tuddayo ko katono eyo kooti gyalimu eyo kooti gyalimu eyo kooti gyalimu ya magye bannamagye baabo bannamagye abasoma ebyamagye eriso lirabye naye gwe olaba omuntu n'omukubakuba bw'ati omuntu omukulu era n'otugamba nti eyo professional army era n'oyo n'ayimirira alina mu masiki n'erinnya tasobola kubanga aliyina ne pips ze tayinza kubanga yazambadde kubanga kyakola akimanyi nti kiswaza ono Akireewo Kivumbi akimanyi nti kiswaza gwe toliraba laba neriri leeta liri lyagala nakuvaamu leeta liri eriri mu kyuma lireete liri ne mukuba omwana w'abendi ne mumukusa ne mumuleeta liri lyoliraba eriiso. Can you imagine in a nation somebody's country omuntu ng'azaliddwa can you imagine in a nation our country this is ugly our country and you think that you are a professional force era ne mulowooza kankubulire katujje tutandikira when serikira kwa parliament ku kiteeso ky'okusensaringa ba commissioner bali abaana bagambye okubeera nga bagabana 1.7 billion process egenda kutandika. How do you look at this? What do you expect okuva mu process eno? Do you think censure motion egenda kuba successful given the circumstances, especially nga kitwalidde sekikubo emyezi almost esatu okuweza emikono egyogerwako mu ssemateeka? I think tekinawangala myezi esatu egamba, but time temataringa kubanga naba framing constitution nabo bakimanya nti tekirina kuba kyangu era tebakiwaako kkomo kyova olaba nabo bano bakyuzinga ekkuba eryo kati lyolina obbawaako credit nti ate balituusiza ne balimaliriza nga basapaasinze ne numbers. Report gye nnina nti ekisooka kati kigenda kujja ku order paper. Ekimala okujja ku order paper kigenda teesebwako. Ababaka abasukka 200 be bali in uniformity of this. Kakati ampuliriza kigenda ku answer ya parliament. Ebintu bingi nnyo, of course mafia speaker omanyi kati ennaku zino ate abantu bazakalike twayomba naawe ku TV omanyi bwe mbajawukana nabaga tate muyombye nekkungu nebaga ate kungu anti abankaayanya kubanga olinaga ojjukiranga nga nti mafia speaker tugendegera maaso just nkujjukiza lo twaline kulaiji kati tuli vindicated by time era tekyayayiza nakuvunaana bakuvunaananga tugende maaso Alex tugende Bungereza ngogamba nti waiswa tugende maaso bino bibonanga otya kakati ali mu kulowooza gennina agenku agali mu nkuubo mu ffe manyi ffe tuba tuketta gennina agali mu parliament nti mafia speaker ekisooka ayagala ku presiding over don't use that word, just say sanctioned speaker. Sanctioned speaker sanctioned banakitegeera aliko enkoligo aliko enkoligo ez'obulyake ayagala kubanga yakubiriza obulyake buno mu parliament olutuula kakati alemese bali ebibiri mbw ali ku lisi kyasoma nti alemese bali ebibiri okuteesa ku nsonga eno alonde bantu balala naye ekyo oyinza okuddamu okulaba ku byaliwo okutogikwatako okusinziira nze genfuna ababaka ba parliament
Muli bakumamu omuliro. Ompise kubulira nsigo okubye ettooki mu ebyo. Kuba enteekateeka ekisooka yagala presiding over. Naye omuntu ya presiding over meeting yateesebwako tasobola presiding over parliament eno. Wabawo conflict of interest. Wabawo conflict of interest. Era butereevu basuubirwawo tayebwa. Era njagala okumusaasira nti ennyonyi yabadde Katonda mulungi Katonda mulungi yafunye akabenje k'ennyonyi tekatera kusikumatuku abantu nga yakuta omuliro yakoze so kikulu yasimatuse mukama yatuyambye akabenje k'ennyonyi gw'omanye eri mu bbanga obaayo wekka okay kati bw'ovaayo n'oggwa wansi nekwata n'omuliro n'owona ekyo kiba kirina okwebaliza mukama ogenti singa Among yakubiriza parliament kakati tasobola wabawo conflict of interest tasobola kuba ye ssentebe wa commission ya parliament ye yakubiriza mu kakiiko ako kuba tayebwa teyaliimu okujjako nga netayebwa naye agamba ensi nti yakola ki kaakati baali baagala okuzanya omuzanyo nti baagala baleete chairman wa Legal Affairs Committee Honorable Baka kati gwe baleese omupya n'owa budget bajje bagambe wa budget omanyi abeera kizibu wani wa sitting speaker kakati sitting mafia speaker kakati sanctioned speaker aliko enkoligo ez'obulyake kakati aliko enkoligo z'obulyake ng'ayagala babireete nti byayisibwa wamu ne bino naye naawe wagenda kubaawo okulya n'okwomba essowaani so you predict ekyaliwo mu 2017 singa onaalaba nga parliament eri presided over omulyake nambemu yakubiriza olukiiko luli olwewa akawumbi akamusike kokka balina lose minute kyebayita lose minute okimanyi lose minute bwe mukola olukiiko corporate companies wabaawo ebintu ebitali byamaanyi kyemuyita ebitali byamaanyi for example okudasitinga wano tewali dasita biki bitesente tezinayita then wabaawo ka lose minute nti tugule ushalo kugamba nga it is something that is naye ba commissioners abo uliriza nze breaking amawulire ku ebyo bya parliament kubuulira kati njagala gakuwa because sekiko bwe badde ayogera gwe tuwa amawulire ago ye yalaze okutyako naga nti waliwo amawulire ge bafuna tiwali bagala okukuutiza minutes eza budget wali bakutiza naga nti webali amawulire bagalina ekyokubiri naga nti waliwo n'abali mu kutiisatiisa ababaka ba parliament awo mbadde nzijawo n'okubaga nti mugende mujje emikono ekitakkirizibwa awo nzijawo ekyo mbadde nkusunira ebiyiika byagala genda maaso kaakati mu parliament gy'oli abalamu mu business committee era mwabaddemu eŋŋumi temwakiripotinzeeko sente ze baagala okuyisa billions and billions of money nga baziyisa mu office ya whip wa NRA gundi yaganye prime minister saba minister era olukiiko terwaggwa business committee tuli mu byakugabana ggwanga esente bazikayanira oyogera ku lutula honorable Sanyumwe yali n'avaayo n'atugaa nti ye yabadde wali nga naye atunula butunulizi nga saba minister agamba naki nange temumpita mwatuulawa saba minister yayogera naga tebaatuula teyaluliimu era ekyo kiri ku likodi yabyogerera wa e Masaka kakati olutuula nga luliko ba minister abali mu executive nga bakugamba nti ate buno obulyake tebulabibwangako nga bakulemberwa General Kahinda Otafire historical historical Nansco kakati nga omuntu ono aliko enkoligo z'obulyake mafia speaker gundi sanctioned speaker nga sanctioned speaker aliko enkoligo z'obulyake yaka owninga obulyake bwa parliament okutetenkanya okubba ku ssente za budget kubanga yagamba kasita bwabba abaleeterako kitegeeza wano bamukwata tannazifuna kitegeeza ono yawa obujulizi kubanga guno omusango ogenda maaso gwe yafuniddeko bailo asise namuju waddembe okugwegaana waddembe okuyita hiyase kubanga sente zaali tezisalanga nezidda mu mikono gye okusinziira ku musango oguliyo naye namba 3 w'eggwanga sanctioned speaker kano mukategeere nnyo
bwe yali ali ku podium e Masaka yakugamba Erwengo nti onabba n'abaleetera ne mulyako kakati guno nga guwedde Speaker Anita Amongo yambe eggwanga ono ze yabba n'atwalira bali ne balyako ze wali oyogerako ze ziriwa kyali wali okifumiitirizaamu guno oguliwo ogw'okweyawula ku budget bwino jjajja gwayina sise tannazifuna sise tennakola ki era bye biri mu kooti era bagamba ne Speaker agamba tosala gwakawala nga tonawuliriza gwaki agamba kooti esooka ekole ki emalirize naye ebyo wali mu kusaba Mulaale Erwengo Speaker akkiriza kubanga singa mbadde pulida awo walala Speaker akkiriza ne DPP yani interest in themselves awo Speaker alina okujja wali atubuulire yali agamba bubbi ki yagamba nti nayogedde ne General Yoweri Kaguta Museveni era ne tukkaanya nti kasita bw'abadde abba abadde abawaako otafire wakayanira nti obye 100 ate ogabyeko 100 oyagala mbeere obye 100 ogabako kitundutundu oba sina kitundutundu kikuggu ekyemu ate oyagala tubeere naawe mu ekyo bisi bigambo byange kakati tetusuubira aliko enkoligo z'obulyake nga already yakkiriza nti abantu be mu parliament benyigidde naye nga ba proposals ba motion eno ba Honorable Joseph Sewungu ba Honorable Nsamba ba Honorable Sekikubo ba Honorable Sarah Opendi ba Honorable Arion ba Honorable Omaserengeta Chamadidi banange njagala okubagamba okusooka okubagumya nti already muli bawanguzi kubanga mugenda kuba vindicated by history ebyokutiisatiisa bwemanyi trip ze bakagaba parliament yokka guliriza parliament yokka ku ekyo ekyekiteeso ekyo parliament yokka ngejja parliament yokka Saidi Bale Mugale Nakasero Mugale tobali toyitayo eyo nayo nagayita one way ambuka bwambuzi tokkirira lwaki corruption eri manned by the Speaker chobola nayo esimu emu yokka tuberenga tumaliriza enteekateeka y'olunaku olwaleero sokoddemu ono nga nfuna essimu abuuza nti bamuyita Juma Nature oteekateeka okuvuganya ku ntebe y'obubaka bwa Parliament 2026 era wa Juma muddemu seconds 10 nfuna essimu emu ku level yange nga deputy spokesperson okwesimbawo kwange kuba kusukka ku nze ng'omuntu you have it in plan kuba kusukka mu nze ng'omuntu era ogenda kwesimbawa Alex kuba kulina okwogerebwako because now you propose pulira waliwo Kawempe simanyi Busoga where exactly well abantu be Kawempe ekitebe kya NUP kiri Kawempe so NUP esobola okwetaaga omubaka w'ekitebe naye ate nzaalibwa Busoga nabo bayinza okwetaaga omubaka wa Parliament so eyo si issue amaaso go gatunulidde wa Kawempe awali kitebe nze emirimu gyonna gye nkola kati nga would you like to represent the people of Kawempe in Parliament? I have abilities to represent the people of Kawempe. Good. Chimala. Kafune kusimu esimu emu yokka. But I am not the one who makes the decision and it is not yet something we have given. Good. Hello. I've not addressed my mind to it. That is a fact. Sanyuka hello. Ayagala nnyo breaking news. Well, omukulu ayagala nnyo amazimu za tekana manche nkumanyiko ayagala katumalirize Alex njagala okukosa ekigambo ekisembayo tukumpewa bana njagala okwebaza omukisa gw'okutuwa ne tujja n'okusanyuka ku macha ne tunyumya ku programu eno naye njagala okudedicatinga programu eno eri muganda waffe Akireewo Kivumbi olwa abasajja abawamba eggwanga lyaffe okuba nti bakuyisiza bwe babuyisiza ne batayisa na dini lya Bukatuliki kitiibwa kitiibwa omanyi bali bakwata Honorable Hassan Kirumira olw'okuba bamanya nti Musiraamu ne batuma oli dini sava ne baleeta embizi ne bazisuula wali ku Hassan Kirumira kani imagine dini tomusibako dini yaliwo era yakkiriza ali ku record mwenyini he made a personal at dini kibungamba nzengaye dini lubowa sawa nzengaye dini dini kakati ye mwenyini ali ku admission ng'akkiriza so it is unfortunate nti ne ebintu byetukiririzaamu ate ng'eddiini
abantu basobola okubivoola ku type eyo. Alright. So Akireewo Kivumbi manyi nti ebyoyitamu ne mukyala we bamutraumatic kugamba bano abantu bali human nti bwe bamala okuwamba omuntu bagenda n'eka neighborhood n'omukyala bonna ne babateekamu entiisa era mu nkola ey'ekiyekera. Tugenda koma wano tuddemu nga tuzze Chicago, tujja Chicago nga 8. Mugenda mu America? Chicago nga 8 olukuŋŋaana lwa National Inter-Platform Convention olubeerawo buli mwaka. This time tuli Chicago, so Helena, Dr. Daniel Kauma, Charles Chibulabuza, Elvis.